Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe ezinunula omunaku. Katono nnyo we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita munnange nga olugendo lwaffe lwe twalina nze ne jjajjange empago oluzeemu emikoosi. Twasisinkana empaladdume y'omusajja gwe baawaanyisiganya naye ebigambo era ne baawukana mu mbeera etaali nnungi. Ebyo nno ng'obitadde ku bbali twali tusisinkanye omulambo, ekiwuduwudu ky'omuntu ssaako n'omukono n'okutu ebyali biraga nti omuntu oyo yali afiiridde, waali wafiiriddewo omuntu owookubiri. Tukyagenda mu maaso n'essuula yaffe, nsooka okulaba ku ngo. Bwe tuba twakatambulako katono ne tusisinkana olubugabuga ne lutugwa mu maaso. Bwe twalusemberera ne lubuuka, ate bwe waayitawo akaseera ne ludda, ate ne lugenda, ate ne ludda. Olwo nno ng'obudde butandise okunyiimuula. Obudde buba bwonna butandise okutunuulira ddala, era nga n'olubugabuga terukyaliwo. Maguja n'atujjukiza mu ngeri ey'ekitalo nti ndi nammwe. Yasooka kuwunnuuna, n'aboggola omulundi gumu n'azingira omukira, n'ayimirira n'agigumira. Naffe ne tutambula mpola ddala kasoobo. Bwe tuba twakaweta ensonda nga bbiri, ekinyonyi ne kintomera, omugugu ne gunvaamu bulekwe ne guntandaggira erigo liva omwange. Omukulu teyabandaaza, n'aguntikka era n'ankwata ku nkoona n'ansindiikiriza nti sambyako eri, saagala kunneerigomberako. Bwe tutyo ne tugenda, naye nga nze sigenda. Tetwalwa ne tusisinkana ekisanja ekikuba omusulo nga kyeganzisa awo mu kkubo wakati. Naye bwe nabuuza omukulu nannyini ekisanja ekyo kyavudde akisuula ng'ate omusulo tegunnaggwaayo, ye nannyanukuza ekkabyo nti tambulawo eri ne tugenda, anantegeeza n'ebisanja nti bisanga. Nze gw'obuuza nze nayise naye, anti oli muti, otya, oli mukazi? Bw'aba akisirisa ati ne mpulira ng'ekintu ekigwa beddu, n'omulanga ogw'omwanguka ne guddako nti nfudde nnyabo. Ekibira kyonna ne kiwaawaala, ate ne waddawo akasiriikiriro becce, nga tewali ayogera wadde akawuka oba akanyonyi akayimba, wadde akakoola k'omuti akagwa oba akati akamenyeka. Ne tuyimirira nga tetwenyeenya. Nze nno munnoowo ng'entegetege zinfamba, amaviivi galwanira bifo era n'emmeeme ng'entemerera mayebe. Nagenda okuwulira nga mu maaso eyabadde okukaaba ate evuddeyo kubolooga. Gye nakuba eriiso nga ku mmindi, n'omuggo nga n'effumu byonna nga bigudde awo nsoobaanye. Era nga birabika nga byali bisigadde ettayo. Enviiri nno ng'olwo omutwe zaagwesambye dda, nga nze nantiribira nti njugumira era nga nkankana. Ddaaki ng'omukulu lw'aŋŋamba mu kaama nti gira tugende. Ne tutambula mpola ddala. Bwe tuweta ensonda nga ku ttole ly'omusaayi, ne tugenda ng'omukulu yeekengera buli muti, buli kawenda. Tuba tutambula mu ngeri eyo okumala akaseera katono ddala, ne tugatunulaganya n'engo eyayimirira mu kkubo wakati n'eribugaanya nga bwetenga n'omukira. Okussa omukka obuswiriri ne bukaaba bejjwi. Omukulu n'ankwata ku bibegabega n'aŋŋamba nti yimirira, teweenyeenya. So nno ng'ate byamufa busa. Nze nali nayimiridde dda era nga nkunkumuka bukunkumusi, ndowooleza ddala mulingo obwaffe bukomye. Ng'emaze okututunuulira bw'etyo, mpozi n'okukakasa ng'etutaddemu encuku emala, ne yeesoobolola n'esensera mpola ku muwazi ogwali ku ddyo waffe, era yeekebuka enfunda nnya okututunuulira mpozi erabe kye tukola nga tennaggweerayo. Bwe twalaba ebuliddeyo ne tugenda nga tusooba era nga tutambulira ku bunkenke. Bwe twali tuyita ku muwazi gwa Ssebuukuule nga nkasukayo eriiso, eryo nno munnange lye lyamala. Engo yali ekutte omutwe gw'omuntu ng'egenda emuwalula, ekulubbeesa nnyini. Omukulu kwe kunkwakulako omugugu n'aŋŋamba nti yanguwako, wamma ggwe ne byolera. Ne tutyagira, nkugambye nga tuliko n'ebiwaalaala.
ne tusaalimba ebigere ng'olwo nno ntaddeko ne kakokola tondeka nnyuma ntebyetebyeko nsirutuse ngudde mba nnyimuka Maguja n'antomera mu ntegetege yo ennyindo teyalwa n'enywegera ettaka ekyenyi ne kiggwekerera n'omutwe gwonna okwo ne neefuula Nakakongo ataali mweyagalire n'engweri n'enjiringita ng'ejjinja n'ensituka n'enzirawo ye sikaabyemu. Omukulu n'aŋŋamba mu kaama akawulirwa emmese nti sirika ate yanguwa. N'ensituka n'entagalamu ne tugenda kasira bbaggo nnyini ekisaakulumba okugenda okussa omukka ng'ekikookoowe nga tuli wala. Okugenda okussa omukka n'ekikoowe nga tuli wala naye engeri gye twagendangamu kate enkutula akaligirigi anti okutuuka we twawummulako nga nze nampeevuuma. Eno bwempejja wejja obuwezziwezzi. Maguja ye ng'olwo lwonna yatukulembedde. Okuva wali we yantomerera yaganira ddala okukwata olwenge lw'olunyiriri emabega waffe. Bwe twasituka awo ne twekwakkulira ddala era nga Maguja atukulembedde. Nze buli lwe nawulira ng'akamenya ne neesisiwala. Tuba tukyagenda bwe tutyo ne mpulira nga Maguja aŋŋaŋala mu maaso gye yali yeetumiikirizza. Yaŋŋaŋalamu omulundi gumu gwe gwamala. Bwe twerula tutya ensonda nga tulaba engo egivumbagidde egifutubaddeko obugere bwe busigadde okukuba sikyakyala bwetooziira. Engo yo yali tennatukonga lusu okugenda okutemya n'okuzibula ng'omukulu agibasa omukira beeriga. Ne beenyoolera ddala nnyo. Engo bwe yagiranga n'emukunguzza n'ebanga emuyingiza ekibira ate naye n'afunvubira n'agizza mu kkubo. Olutalo ne lunyinyiitira ddala nnyo. Nze nga ndi awo nzisa bisambi byange buyiiyiyi. Naye omulundi gumu nalaba jjajja ng'emuyingiriza ddala mu kibira ne mmukwata mu makendegere ne mwerippako nga bwenkaaba nti gite. Ye n'amboggolera nti nta ojja kutussa ensolo ne mutta. Kyaddaaki ng'engo erabika ng'amampaati agagisse era nga n'obubundabunda obwabadde bwegedde busoosootose. Omukulu n'aŋŋamba nti leeta omuggo ogitimpule. Bwe naba ng'agalula omuggo ngiwuttule Sebuukuule nabe ne yeenyoola n'abanga ajja gye ndi olwo n'entambula ekisezisezi. Omulundi ogumu mba nzirayo bwe ntyo ne neekoona ku kintu n'engwa. Subhanallah. Omulundi gumu mba nzirayo bwe ntyo ne neekoona ku kintu n'engwa kya bugazi ne nnwanira awo wansi nzekka nga nsituka nzirawo. Jjajja ekyamusobozesa okunyweza engo newankubadde ng'engalo zonna zaanoboka kwe kubanga olutalo bwe lwali lukutte wansi ne waggulu, engo neeyita mu mpago y'amatabi g'omuzo, ekitundu ne kiba erudda n'ekitundu ne kiba erudda w'omuti n'ekirala ne kiba erudda waagwo. Bwe waayitawo akabanga ne neevaamu n'ensembera n'engolola omuggo ngiwuttule. Kyokka nga njagala kukuba ekitundu kino ekyali kirinaanye jjajjange eri ewali omutwe nga ntyayo. Bwe nagibwaguliza omuggo ebyembi nakuba ngalo za jjajja olw'okubanga engalo zaali zaamufuuyiridde dda ate nga zizingaladde. Engo kyeyava yeesimatula n'eyota nti luno luddwamu lulala wano wafiira muloge. Era naffe bwe twasika ku byaffe ebijja wamma ggwe ne tuduma yogayoga mitala ku nsuku. Naye engeri yali bigonnwa enkadde bukuku anti nga n'amabala gagifumye. Bwe nasooka nti okulaba ku ngo mu kikangabwa ekinene kityo. Bwe twatuuka ku bugenyi twasanga bakunsa mmimbi nga batulamusa nga batubuuza nti muyiseewa? Ko mukulu mpago nti mumpaliziraya. Ko bo nti muyiseemu mutya? Ffe ekibira ekyo tetukyakiyitiramu ddala. Abatemu abali omwo kitalo butalo ate engo z'omwo zikaamira bugobo zeeswanta bweswansi. Buli lunaku zitwala mu luli ne batukulisa nnyo ne batukubako obugenyi nkumu. Ampuliriza omulungi,
bwe tutyo ne tubeera nga tutuuse ku nkomekerero y'essuula yaffe ey'okuna. Nsooka okulaba ku ngo. Nzikiriza ate tunaddamu omulundi omuuyi ne tusisinkana twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakomera mpeera.